Ekituufu kiri nti nze musajja yali mu kifaananyi ekyo ekya yero nga nyambadde kanzu ya yero situdde omwana amaalo ebiseera ebyo yali muto. However, olunaku olwo terwali lwa kuwoowa. Obriz Rujja mannya gange. Assalamu alaikum mwenna batugoberera ku Kafton Music, mbebaza nembebaliza ddala. Olunaku olwaleero tutunuulidde ekifaananyi ekibadde kitrendinga ku social media omuli Eddie Kenzo ng'ayimiridde, Rema Namakula ng'ali mu kiteeteeyi kya green yeebikiridde akakaya ka black, bizze bitambula. Oluvannyuma lwa Eddie Kenzo okuvaayo n'agamba nti bo ne Rema Namakula bawoowe. So ebifaananyi bino bye bimu ku bizze bisaasaanyizibwa ku mikutu gibayunga bantu, ng'era fe olunaku lwaleero kye tusinza okuba nga tufaako oba team Kafton Music tufuddeyo nnyo okubeera nga tuyamba eggwanga lino okumanya ddala ekituufu kye ki. Tutambudde ne twolekera eggwanga erya Canada. Omwami amanyikiddwa nga Nsubuga Amel Fahad gy'atadde amakanda ge oba gy'asinzira ennaku zino. Ne tubeera nga tugezaako kuba ntufeefetta wano ne wali tumanye ddala ekituufu kye ki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olwaleero nzize n'ensonga bbiri. Ng'esooka yakuggumiza okuwoowa kwa Musuuza ne Rehema. Ey'okubiri yakubabuulira nti omukulembeze asobya oba tasobya. Naam, ensonga esooka ey'ekifaananyi ekiri mu kutambula all over social media kyalemedde kuba kyakiremezaawo oba kyakitambuza. Lwaleero ndaye bakosezza ne mukadde wange Sheegugwa nga bamugamba nti nze nawoowa. Ekituufu kiri nti nze musajja yali mu kifaananyi ekyo ekya yero nga nyambadde kanzu ya yero situdde omwana amaalo ebiseera ebyo yali muto. However, olunaku olwo terwali lwa kuwoowa, lwali lwa kuyingira nnyumba. But because waliyo abantu abandyagadde emboozi eno oba ebintu bino bigejje mu ngeri yaabwe gye baagala, bo baakwata ekifaananyi ekyo ne bakigattawo oba oliawo bambi mu butamanya, naye nga terwali lwa kuwoowa. However, tekijjaawo Musuuza kye yayogera ng'akkaatiriza ng'agamba nti baabawoowa. Kati wano we njagala tukwate. Abantu bangi mbadde mbalaba nga mugamba nti certificate ziri ludda wa? Bwe baabawoowa certificate eri weeraga. Mu biseera bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'akyali mulamu, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certificate tezaabeerangawo simply because abantu baali bakyagendera ku nnono y'obwesige ng'omuntu asobola okukkiriza ekigambo ky'omuntu. Mu biseera bino ng'abantu basobola okwegaana, certificate ziriwo okulongoosa mbeera eyo. Oba oyinza okuba olina gy'otambudde mu nsi yonna gy'oba olaze ne bakubuuza nti obukakafu buliwa obulaga nti gwe n'omuntu ono muli bafumbo. Kati certificate eyo ebeerawo kulungamya mbeera eyo. However, bw'obanga ogoberedde emitendera gyonna egiri mu kuwoowesa ng'ogenda okuwoowa abantu ababiri, omukyala n'omwami, kitegeeza nti okuwoowa okwo kuba gyekuli oba nnika eyo eba ntuufu. So Musuuza okugamba nti baabawoowa naye nga certificate teriwo tekitegeeza nti mukyamu. Certificate si validating obufumbo. However, mu mbeera eno eriwo certificate eyo eriwo kulongoosa na kulaga bukakafu. So ngenda kikomyawo wensabira bakadde bange baganda bange Imam Cheyune ne Sheikh Burhan Kiti, ensonga ezo ne bamaseeka abalala muzongereyo yonna gye mba musomesa mu kiripu tujja butambuza. Ensonga ey'okubiri, omukulembeze asobya oba tasobya. Kino nno kyabaddewo because of Musuuza okusaba Sheikh Muzaata okwetonda ku bigambo bye yayogera. Ne uganda Rehema kulika mwana oyo tumukulise nti kulika bulaavu niga buseki busemyekozo obwo tebuwasa
bumalirawo tukyetegereza ate kakati leero omanyi omukazi alina okubeeranga maama wo oli musirugendo wase nnyoko otuwulire byekiyali tetunaabikiriza gwali eyo bwe nayogeddeko ne Sheikh Muzaata ng'omuntu nendaba nti naye ayagala embeera eno eriwo ey'obutabanguko eveewo mu mbeera ennuŋŋamu oba mu ngeri ennuŋŋamu era gwali eyo ng'ogamba nti Sheikh teyayogera ku linnya lya Musuuza nakuwa ekyokulabirako luli ne nkugamba nti singa President Museveni avaayo n'agamba nti omuyimbi yenna ayagala okuneesimbako asigale mu music right away ne waba tamwogedde linnya mutegererawo gwaba ategeeza nenkuwa ekyokulabirako ekyokubiri nti bw'obanga oli mu kutambula n'oserera n'ogwa mu maaso g'omuntu omuntu ayo n'agamba ekisuula abantu kutambula nga bamaguka ne waba tayogedde linnya lyo naye bw'obanga waakagwa omanyirawo nti agamba ggwe oba olowoolezaawo nti agamba ggwe so embeera eno nga Kenzo yabadde ex wa Rehema Sheikh najja ku mukolo ate n'agamba nti wawonye bulavuniga nga Kenzo yayogera nti yandiyagadde omuntu afaananyamu embeera ne maama we Sheikh najja n'agamba nti genda wase nnyoko omuntu yenna asobola okulowooza nti Sheikh yali ategeeza Musuuza kati ate embeera n'egenda n'esajjuka olunaku olwokubiri nga Sheikh ali mu muzikiti bwe yayogerera ku by'ebisiyaga mu butuufu bwe kituuka awo ate waliwo era woga nti era Seeka ayinza okuba yali akitegeera kyakola kubanga waliwo peegi Sheikh Muzaata gyamaze ebbanga ng'agamba siye but in September peegi eyo yennyini yawandiika ng'etadde Kenzo ku mukutu gwa Seeka gwe bagamba nti peegi eyo yeeyita ya Sheikh Nuh Muzaata ng'ebigambo ebiriko bigamba nti omusajja awummula pini mu matu taba mwangu kati ate Sheikh bwe yajja ku Lwokutaano n'akolaboratinga n'ebigambo ebyali ku peegi ng'ayogera ku basajja abawummula pini mu matu we yagambira nti abasinga baba basiyazi oba babeera basiyazi kati bw'otunuulira patani y'ebintu ebyo gwe n'osalawo ogambe nti ndi ttiimu Kenzo ndi ttiimu Rema ndi ttiimu Sheikh Muzaata oba amazima agalimu osanga ogabikiridde however bw'otandika okulowooza ku bintu bino nga toli biased otandika okumanya nti birimu pattern naye tekigaana nti Seeka ayinza okuba yayogera ebintu bino nga tamanyi nti ne peegi eyo yawandiika ku Musuuza bw'etyo there is a possibility kuba era bwe nayogera naye Sheikh ekituufu yali tamanyi nti ku peegi eyo bw'atyo yaŋŋamba era n'alayira ate sisobola kuwakana ng'alayidde nti ku peegi eyo kwaliko ekyo so abagamba nti omukulembeze asobola okwetonda omukulembeze muntu nga ggwe kitegeeza asobola okusobya nga ggwe kitegeeza nti omuntu aba asobezza wabeerawo sipeesi y'okumuwabula ne sipeesi y'okwetonda olaba ku mulembe gw'aba Umaru n'abakulembeze nga Abubakari abasiraamu bamanyi bulungi abantu abo bwe baalinga boogera baagambanga nti wemunda bansobezza mu ŋŋambirewo neetonde nkakasa ebintu ebyo Sheikh naye abimanyi wabula mbyogera abatabimanyi muddeyo mubuuze bamaseeka bammwe oba bamaseeka b'ebitundu bawongere okugaziya ku nsonga zino buli omu mu kitundu gy'ali mumanye lwaki ekintu kino kyajja bwe kiti so okwetonda tekulina buzibu bwe kibanga ensobi yabaddewo ate kuba kulungi nnyo nga kuvudde eri omukulembeze bwe kibanga ddala kituufu ategedde nti yakola ensobi sijja kuteeka bigambo mu kamwa ka Seeka sijja gamba nti yabyogera abiraba sijja gamba nti yayogera ebintu bino ng'amanyi nti peegi gyeri nayo bye yali ewandiise before the day he speaks or before the time he spoke sijja kubyogera naye nja kugamba nti ku lw'obulungi bw'obusiraamu
embeera eno eriwo esobola okugonjoolwa nga temubaddemu yadde okweswaza kw'abasiraamu. Abagamba nti Musuuza yatidde okuvaayo okuleetera embeera eno ekkakkane, nze ngamba nti okwo si kutya. Okwate kusoomooza eri abakulembeze abalala nti omuvubuka nga Musuuza atamanyi nnyo bya ddiini bw'avaayo naga nti kankole ng'obusiraamu bwe bugamba, kubanga bamaseeka yempulidde bagaa nti ebintu embeera eno gy'otaddewo si nnungi kuba eyongera okuswaza obusiraamu. Okwo tekuba butiitiizi, kuba kukozesa kitwandiise amagezi noddako emabega noga nti embeera ngisajjudde bwe nti kankitereeze mu ngeri ennungamu. Nga mmaliriza n'ekiri ekyokuwoowa gweobeera ng'oli eyo nga okimanyi nti obuzaabuza abantu mu ddiini ng'ebintu tobimanyi bulungi. Tuddeyo ffenna tusomere wamu nze naawe, abantu balekerawo okubuzaabuzibwa mu ddiini. N'ebigambo ebyo nja kusigala nga nze Fahad Amir Nsubuga. Mu mbeera eno bwe mbanga nnina w'otuddeawo ng'owulira kikkosezzaamu, ojja kunsonyiwa, naye ndi musajja amanyikiddwa okuyimirira ku mazima n'okuyimirira ku ndowooza yange. Ekintu ekyaleero kibaddemu nnyo embeera y'eddiini, ate era nga ngamba gye twandikulembezanga. Tuyige n'okutrendingisa ebintu ebirala ng'abantu abali mu malwaliro agatali mu madagala, ng'abaana be bareepinga, ebintu bingi ebizze bibaawo. Era ku peegi yaffe tugenda kuddayo ku mulamwa guli gwe tubadde nga tusomesa abantu ebintu ebirala bibeere nga okusomesa okwo kubeere nga kugenda mu maaso. Ndowooza kyekyo. Amannya n'eddoboozi, nze Fahad Amir Nsubuga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi